Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Line zinenya, zinesatu nabaga nti mujje muzinsomeremu. So sigena zikwata kungenda kwata kuzino insha Allah taala. Esembayo wansi ebbiri. Twagamba nti alifu eina muganda waayo ayitibwa fatha. Era abantu abo babiri bebasobola okubeera ku nnyukuta, ennyukuta eyo neewangaala. Without one of them, omu bw'atabaawo tewabeerawo kuwangaala. Ntegereka. Kati awantu wano wansi nga olaba wano, tulaba nti waawu tekwatagana naki na fatha, kubanga fatha muganda wa alifu, ate alifu si eri maaso, kakitegeeza wano tewali kuwangaala. Okategedde? Kubanga abooluganda tebakola ki? Tebaliwo. Waliwo waawu na fatha, ate waawu abanava mu kuwangaala. Ntegereka. Kiba kitegeeza kino kijja kuba awu nga bitwasoma eri mabega nga twakatandika sukuuni. So kino kibeera awu. Ntegereka. Same here. Bawu. Okitegedde kubanga tewali ki? Tewaliwo alifu, yandibadde nti ba, naye tewaliwo alifu, waliwo waawu. Ate waawu takwatagana naki na fatha, si baluganda. So kati kibeera bawu, tawu, thawu, ai. Lwaki ai? Kubanga eno fatha tekwatagana naki na ya. Toyinza gamba nti i nga tewaliwo kasra. Ntegereka. So kati ya'u muganda wa kasra, ate kasra taliiwo, waliwo fatha. Tukisoma nga bwe kiri nti ai, bai, tai, thai, jai. Okirabye? Hai eno ya'u because tebwanoga bulungi naye nga it's what? It's ya'u. Hai, hau, khau, khai, dai, dau, dhau, dhai, rai. Kategedde. So barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.